Kansa simu yino. Please stop sending people to come into our house. Don't send your colleagues inside here, you know. Obwambega gwafuuka mulimu era mu Kampala muganda wange oba otambula njagala nkubuulire nti bambega mwe bali bangi nnyo mu ngeri byaba kireereese kubanga bali omwo balinga bakireereese gwe balaba gwe bayiikiriza oba gwe babuuza n'abanga atamwatamwamu katono kitegeeza oba olina okubaako k'obawaayo kasaba kukwata ne bakutwala ne bakutuuza wali then olina okunyonyola gy'ova kati bw'oba ng'onnyonnyola n'onnyonnyola babakubuuza bino mu ngeri y'okutya olina okusasula akasente naye embeera efaanaganako bw'eti ate nga si gwe mulundi ogusoose ku kitebe kya Nuupu waazuuseeyo omusajja ono nga yawadde obukakafu nti wa UPDF newankubadde nga poliisi yeegamba nti si wa UPDF naye nga omusajja ono poliisi yeegamba nti yabadde yeefuula bwefuuzi yabadde impostor nti yabadde yeefuula bwefuuzi wa UPDF naye nga si wa UPDF kale bw'atyo yakwatiddwa ku ofiisi eza Nuupu drama bw'atyo ku kitebe kya National Unity Platform muganda wange omusirikale wa UPDF yakwatiddwa naye munnange mu ngeri y'okwegaana kati bakole batya bagabe nti wa UPDF yabaddeyo nga yambadde leeya balina kumwegaana bwegaanyi naye jjukira nti suspect ono eyategerekeseeko nga Acol John Stephen Omuron munnange bw'etyo bw'atyo yasanze bamusanze yenyigidde kugamba mu bintu ali awo akola emirimu nga bw'onoobeera awo nga naye weefudde bize bw'otyo munda mu ofiisi za Nuupu ndowooza ng'anoonya byama bamutumye genda obeeko by'owulira anti amatu gawulira genda obeeko by'owulira beba basonga mu bantu nti oyo noono jjukira nti bababeeramu babeera babalaba babeera babamanyi kati mu kitebe kya Nuupu muganda wange bambega gye bali nnyo kubanga munnange ng'era bwe kiri nti bafoot soldiers tebabeerangako mu mbeera obwa nti beeyise bubi bakuba omuntu bwe batyo baakubidde poliisi ejjewo omusajja waabwe mutwale kakati munnange abaabaddewo bakakasa bagamba nti omukulu ono Omuron nga bamaze okubeera nga bamukakasa nti bakutegedde tukutegedde gwani tubuulire munnange yabagambye nti ye private mujje era UPDF Uganda People's Defence Forces era n'abalaga ne identity card ye okukakasa nti ddala mu butuufu musirikale wa UPDF nga bitabuse muganda wange akitegedde nti abaana bantegedde kakati munnange ekyo ne kyongera okubeera nga kireetawo obunkenke jjukira amaze balaga identity card nti wa UPDF kakati olwo bamubuuza ebibuuzo nti ani yakutumye ani yakusindise wano onoonya ki kyonoonya bamubuuza nga tebanda bakubeera nga babuulira oba security okujja ba security officers okukibola okubeera nga bamunona aba poliisi kati poliisi bweto yatuukiddewo bunnambiro era Omuron n'atwalibwa okusobola okubeera nga bamubuuza ebibuuzo ebirala ebisingawo officers bakakasizza nti kusigwe mundi ogusoose ekintu nga kino okubeerawo incident ngenda okubeera nga ebeera ku kitebe kya Nuupu bagamba nti guno mulundi kumpi gwa kusatu nga omuntu oba abantu be bakakasizza ddala nti bano bava mu security organs eza gavumenti nga ne identity card bazirina nga bakwatibwa ku kitebe kya Nuupu mu ngeri ey'okubateebereza kubanga era omubbi tabula abeera amaga abeera alumika emboozi Chairman Nyanza agamba ki bwene akoze atya baani boogera ki abaana balina emmundu baba trainings okuba bwe bityo sabbaawa kakati mu kumaakinga parade kakati munnange nti guno gufuuse muze era nti bambega aba gavumenti bangi nnyo mu kitebe kya Nuupu ne foot soldiers mulimu already basindikamu dda jjukira nti classes wali ekamoocha ziba zikwajja kati ne ba security officers aba CMI babeeramu nga batudde nabo nga basoma kale
muganda wange omusajja amaze okubeera ng'akwatibwa era abantu bonna nga beebuuza bagamba nti information ki gye yabadde akuŋŋaanya, ki kye yabadde amonitoringa, kubanga ebintu ebiri wali si byakwekwekerera, tewaliwo information eri awo nti yamaanyi nnyo ensi yonna gyetamanyi. Information eriemu kununula ggwanga nakulangira babbi. Kaakati munnange bano batutegeeza nti ab'obuyinza balina okubeera nga banoonyereza ku nsonga eno, naye ate banenoonyerezaako batya, kubanga enkima tesala gwa kibira. Ate be basindisa omusajja waabwe mumukutte, mujjukira oba kwali kuziika mu kukungubaga maama wa Edi Mutwe, jjajja wa Edi Mutwe, wali empigi bayitawo mu Kadiba sayidi zaawo, mu Kadiba ono terutuuka Irungala, beetawo Lungala. Naye omusajja yajja ne pisto, era ne balaga nti muganda wange baali bamumanyi, bamutegedde bulungi nnyo nga bamumanyi, ne bajja ne bagimuggyako, ne bajjamu amasasi, ne bakola batya bwe bityo. Tewaliwo kyagenda mu maaso nti oba bamukwate, nti oba batuwe information nti ono yali bw'ati ne bw'ati, kubanga abamuntu waabwe babeera bazze kumutaasa butaasa. Naye kale kwegamba nga ebibuuzo nti ddala ani yasindisa omusajja oyo, kubanga ekituufu kirina okubeera nga kitegeerekeka. Ani yasindise? Naye naffe tubuuza ng'abasiru, of course, era abamusinze tubamanyi, era ne mission tugimanyi bulungi nnyo gy'abazze okukola, kuwaayiriza. Kuba kati omuntu ng'oyo bw'otuma omuntu, bw'owa omuntu omulimu tigenda obeege bano, n'atuukayo nga talina kyajjayo, alina kuwaayiriza buwaayiriza. Ng'era bw'olaba bambega ab'omu kibuga, bambega mu kibuga mwe bali bangi nnyo, naye bw'otegeerera nti bambega kati nga balabye abaana abawala bagezako okukwana abaana abawala, bw'amukwana amubuulirirawo nti nze ndi mbega, nze kati banyumizaako omukwano gwange omu, omusajja yamugamba nti mbega, omusajja yalinga amugoberera buli kaseera, naye bwe yamugamba nti ye mbega, yakuba enduulu, omusajja yaseka na busese n'agamba yagamba oyagala kumpamba, gwe oyagala kumpamba. Bwe bityo babeera mu kukwana, tebalinaawo nnyo, babeera mu kukwana bakazi bafumba mmere eyo, babeera omwo bakiriiriisi ku ssente z'omusolo ku bali. Tulabye naye abasomesa baffe eri bakaaba, abaana basomera wansi wa miti, enguudo mbi mu kibuga, naye bambega bangi nnyo. Baba bigaki bannange? Naye nno ekyo kitegeeza kwebeereramu, kubanga kati omuntu ng'oyo asobola okubifriendinga ng'amaze okulaba nti kakati ono gwe nsiimye okubanga erindaga nti nkola nnyo, era munnange bw'atyo kukakkananga akuwaddeyo kubanga omwesembereza, omuntu gw'otategeera. Abamu batera okujja n'obusente, tugenda kugulira ebyokulya bwe bityo, atera okukulaba era ayinza okumanya ne gy'obeera, nga mukwano gwo ng'akulambulako, olowooza mwenna muli mu mbeera y'emu, kumbe ye embega anoonya kulaga nti akola era nti akugoberedde paka wammwe amanye ne gy'obeera, kukana nga bakuyodde nga n'abantu baba bayodde abaweerako. Kale embeera yakola ki? Yakwebeereramu, kubanga abantu emitima gy'abava mu bifuba ngambye gyadda mu nsawo nti Bobi Wine Nuupu gwafuuka mulimu eri abantu abalala, era bafunyemu ssente empitirivu nnyo mu kubeera nti nno bakola nga bakalabalaba n'okuwa information ekwatagana ku Nuupu ne Bobi Wine ba foot soldiers n'abantu abalala bonna.